Nkulisa nnyo munafu okuva mu Kumuloko nkyali ne Saalongo Serwanga twogera ku katale ka katale k'enkoko. Oyogedde awo kunyigirizibwawo. Kunyigirizibwa okwo kussa nnyo business mu Uganda. Nnyo. Buli omu wakwakula kukyakwakkudde ebidiya tebimukwatako. Tebimukwatako. Oba oli bamuguzizza ensigo ne zitamerako. Tafaayo. Oba bamuguzizza enkoko olulyo olubine n'atafunamu. Naye ekyo kitegeeza nti tetukola business za kubeerawo. Tukola business ya kulyamu buli katono tudduke tugende embira. Ate ng'eyo y'ensonga alunda yenna olina okumanya nti ennyumba z'okoze ngiti za nkoko za kubeeramu nkoko katosuubira kuvaamu nkya. Sikola mu ssomero. Dedda. Bangi kati wano bagalidde amasomero. Bankubidde amasimu bangi nnyo nga baagala basseemu nkoko mu bibiina by'abaana nkoko ezikula amangu. Naye si batuufu. Simanyi oba batuufu oba si batuufu. Kubanga kasinga omuntu yakitegeera. Naye golo mu March. Yandikamu enkoko z'amagi. Kituufu. Kasinga akwata sente. Nendo baagala broilers. Kati oyaba yeetagala broiler. Osobola okuba nti agattawo. Amasomero bagaggulawo ng'ate. Naye ekyo nakyo tulikiwa olunaku. Okusobola okuba nti buli muntu yenna kyakola ayina ekintu ekiyinza omujja mu mbeera endala. Singa kino kiba tekikoze tekikoze. Muntu yeetaaga omukisa ogwokubiri mu byenfuna. Kituufu. Kati tutuddeyo ku gondi ku watuganya okutunda omutwe. Tutunde buzito. Tunda buzito bwa nkoko yo. Azze okugula abatakkiriza ekyo naye mugenda kwekolamu muti omulimu mukanye mu kubanga ekizibu kyammwe ate si kyammwe kyokka. Bannayuganda basinga obunyali mirimu. Kituufu. Okukwatagana kuno ne mugamba tunyweredde ku kino kuba kukyali kuzibu nnyo. Okukwatagana kutukwatagana kwonna kuba kwambeera kutunyiga. Nemala kubanyigiriza ddala ne batusa ku kisenge. Ne mulyoka mukwatagana. Era kati ne mala mpita abalunzi b'enkoko z'amagi kati nti mujje waliyo meeting tulabe tunakola akatale. Nyinza okubeeramu nze n'abalala basatu. Akatale weekali buli kimu kirode uyogera ku kiki oyogeraku. Funa bulungi. Naye ate tulina okwetegeka obulungi. Bino ebijja bitusange nga tuli bagumu. Kubanga tebisobola ate n'omulimu guno gufuula omulimu. Tulina kuvaayo kuba kati owulira ebibiina bingi nnyo ebyogera biki. Juzi mabegako wano twafunye akatale wekagwidde ddala ak'amagi. Buli muntu n'agamba nange ndya ku G. Kakaga tray, 5 tray. Bangi bannange betulunda nabo tebakyasobola kudda. So nga ate abaagalozezzaako mu kiseera kati baganoonya. Kati nze kyekirungi kye nafunye nti nnamba y'abantu abali amagi yalinnye. Yeyongedde n'abaliwomerwa. Kati yakoze eki? Kati yeyongedde. Kyekyo ekirungi ekyalimu ekyo. Kituufu. Nfuna bulungi. Bangi nga badduseemu. Bandede bayiza obutadda bambi. Kubanga okufiirwa kwali kwaki? Kwali. Naye ate ekyatuleta okufiirwa okimanyi? Sikimanyi. Twapapa. Sira okwebbeeyi yali egudde. Naye olw'okuba amagi ge ne tuliisa tetweteekateeka bulungi nti enkoko nga tebiise ate terya. Bwaba tebagatutte sina sente zigula mmere. Nkigambye mwezi sobola ojja oli ku mwezi. Omwezi gwadi. Naye mu nnaku 14 twali tuyebye. Ng'enkoko tezirina kye zirya. Olaba n'abaazita. Kyova olaba bwe bagamba abantu okusobola okuddamu naye omuntu watuukira okulunda aba akoze nnyo. Kati mbadde nkulaga nti tuli ku nkoko ekatale k'eggi tuli katale k'ennyama. Waliwo agamba mbu nedda sizifunanga katale. Olusaze gye basudde. Enkoko bagisudde. Zirabanga naye zigwa akatale. Olusaze amagi nti gaago bagasuddeyo lwakuba tegagenda. Twagalya kakaaga. Ekizibu si katale. Kizibu ki? Beeyi. Kwe tutundira oba kwe tugulira. Okimanyi nti byawukana ebintu ebyo byombi? Byawukana. Kale byawuli. Kati akatale nze nkakola nze. Ebbeeyi nze njikola nze alunze. Nze nsalawo kye. Nze nsalawo. Naye omanyi obuzibu tulina mu nkoko? Abatugule basalawo akatale. Kesulika. Saalongo si nkoko zokka.
buuza abalima ennyaanya. Omuguzi yasalewo ebbeeyi. N'agamba kati byagudde. Omulunzi yenna n'omulimi tulina okuvaayo tusobole okukola ebintu bino obulungi. Bwe tuba twakusigala mu mulimu. Bwe tuba tujja gwagazisa abavubuka bagukolenga omulimu. Tuba tugenda gwagazisa avudde mu ofiisi ajja kukolenga omulimu. Tulina okudda waggulu w'emmeeza eno tusobole okuba nga ffe tusalawo ebbeeyi kwe mugulira ebintu byaffe. Tufune esembayo wansi ey'omu kidibo n'ebbeeyi eya waggulu. Mubeerenga balooya. Looya togenda wa looya n'oganja kankuwe bwezi. Olina fees ezitandikirwa. Nedda omusawo agamba consultation bweziti. Naye ate musawo oyo omu n'agenda mu katale n'agula ejjirenge kakaaga. Ng'oli abadde aligula mutwalo. Kyokka ate gye ngenda okulaga nzijanjabe. Ffe tumanyi n'obbabuuza. Kituufu. Lwaki onse? Lwaki tuloya n'ojinguza ogumu ebbiri? Naye kati obulunzi n'obulimi bugenda buvaamu okuteeba. Kati talina ssente bwezi ekyange kireke. Essaawa eno ofuleeya eri ku mutwalo gumu 7. Ofuleeya eri mu kyama ki? Nedda y'ebbeeyi. Ate sizisubira kukka. Tezikyalabika ki? Kyekyo. Zatundibwa mangu neziriiwo bantu ofuleeya. Kati olina okumanya gwe katale kukaliwa era kyotula kiti n'okufaayo okuwulira okulaba programu nga zino. Tuve mu kuteeba. Nina nakinyumizaako abantu nina omukyala namusanga ebuluba ng'atunda amatooke. Namubuuza amatooke gano ogajja nti mu lusuku lwange. Nambuulira ssente nemubuuza nti lwaki ogatunze ssente ezo. Nantunuulira. Naddamu kyenkubuuziza lwaki ogamba ssente ezo. Naŋŋamba nti n'abalala bwe batunda. Naye nga okimanyi oyinza okuba nga weese. Kituufu. Okimanyi oyinza okuba ngonse. Kituufu. Naye ebbeeyi munnange wano abantu tabala. Kituufu. Kiki yataddemu nekiki alina kujjamu. Ekyo kikuleeta kuki? Kukukuuma ebiwandiiko. Bangi nnyo tebalina biwandiiko bya bulumi na bulunzi. Ayina ente tamanyi myaka gyayo. Oba atuuse ogijjawo oba nedda. Naye ng'agirina. Ente nga nnene. Tamanyi myaka gyayo. Tamanyi nti ku luno nina okugijjawo. Ayina embizi enkazi tamanyi nti zina kuzaala myaka 3 gyokka n'ogikyusa. Tamanyi nti zikaddiwa nti luddako zigenda kuzaala ng'obwana nga bufa. Tamanyi. Abuyita bulwadde. Navuna ekyannumba. Tamanyi tukuume biki? Ebiwandiiko. Tulina ebiwandiiko eby'enkola y'enkoko n'ebiki by'oteekamu. Tulina n'ebiwandiiko eby'obulamu. Nti essaawa bweziti zijja kuba zo zivaawo. Essaawa zigenda zivaawo. Tuve mu nkola ey'okuteeba ate twekwata ekibalo. Kubanga bonna abatobaze akugula yakubala. Kuba yazibala nti enkoko 10 buli embwe endyako 3 zijja kuba bweziti transport ntwala bwendi ye n'abala. Kati gwe nakudondola kuba gwe tewabala. Ate nga engeri gyazitwalamu alinga akuwonya ekizibu. Ensonga endala omulunzi gy'alina okuvaayo n'ategeera bulungi nti ekintu kyange kiri kyattunzibwa. Oyinza okubeera ewa Kiseeno nga bakudondola. Kituufu. Naye ng'ate eri entebe bakinoonya tebakiraba. Bwe kiri. Batugulanga wano amajinusu 6. Naye nga butandikira embalala okudda eri yonna likyali kugumu. Tegaliyo. Ate nga batyaga ekyo kyebanafumba amangu kijje mangu. Kubanga tebakyalina manda gakufumba bintu byakandaliriza. Tokyalina kusenya nkuku w'amaanyi bali mu bintu bwe bityo. Kati kikulu nnyo okumanya kintu kyange kyattunzibwa situla okumanya ku. Uliriza abamanyi ng'ogoberera ani mu mulimu gwo. Olwaleero oyinza okuba oli bulungi nga nze nkaaba naye nkya amaziga gajjawa. Bagenda kukujjawa temulina bibiina temulina. Essaawa eno awulira atulaba ku Bukedde mulagirira gulirani system. Ewakaliga oli bwenji bwanguvu. Tukola emirimu egyo. Omuntu n'omubulira nti kati tukubuulira akatale katuludde bwe kati. Era bangi nnyo abatugula nze tebanjagala. Naye nga batuufu oleme kunjagala. Obuusa. Okozesa enjogera ya bulijjo yennyini. Gy'obuusa abantu baffe. Kubanga nze nkimanyi bulungi nnyo yalunda. Enkya tajja kusobola kulunda oba omugula bubi.
kwagoma nkyateka kubaguma ndize nkimanyi bulungi ebiseera bitu bakanga mu buluda sobola okuza enkoko wadde kati twabikaddiya Lorenzo game enkoko noteba kanotakola ki twabikaddiya kati katukola kirala ekyetuze kire ekivudde w'amaanyi kirota okutekamu okumanya n'okukola obulungi ye kalimbwe Babona fatulaba nsanyusuka nnyo kuba nti okyaliwo era twebaza nnyo Salongo kuba nti atubulira ebintu byonna kakati agenze atubulira ebintu by'ennyama agyogedde ejji alyogedde kanalala tutwala mu bintu ebirala biva mu nkoko oba oli awo gwali ebyo bati tutwala nga nsonga nenga ate biri mu ddala ssente katumulemu katono bwe tukomawo we tugenda okutandikira